Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero tukomyewo mu life stories nagamba bwe tunyumiza emboozi ezo ziba zituuse ku bantu mu ngeri ey'enjawulo, olumu ziba za ssanyu, olumu za nnaku, olumu nga zeewuunyisa. So nga bulijjo tukomyewo mu life stories. Nyongera obajjukiza mbatuusibwako Mona Herbal Mouthwash. Mona nga bakugamba nti eddagala lyo ery'amannyo ettuufu gw'alina obuzibu bw'amannyo nti ganyenyera, amannyo gaaguba, galimu ebituli gakuluma. Senyesa Mona alimu amaanyi agasobola okutta obuko obwo n'obeera nga tokuulamu linnyo lyo. Ekiswa ekibi kikuva mu kamwa oba owunya akamwa kaŋŋambe bwe ntyo, Mona ajja kukuyamba okugoba ekintu ekyo. Bw'osenye buno bireeta omusaayi, Mona aba akuyambako. Ngera olaba enkozesa mu background. Mona ono yakakasibwa National Drug Authority, asangibwa mu maduuka, supermarkets, clinics, mu ggwanga lyonna. Ate n'awali emitala w'amayanja, Mona omusanga abatunda ebintu bya bannayuganda ojja kuba osobola okumufuna. Solange Women Syrup, Solange ono ye waali okuyamba omuwala oba omukyala mu nnaku zammwe ez'ensonga zoyinza okuyita menstrual period mu Lunyaanyimbe. Cramps, menstrual cramps ezo ziruma nnyo abakyala oba abawala abagenda mu nsonga. Mona yajja okugoba obulumi obwo, enkozesa ogiraba mu background. Mona oyo Solange ajja kuba asobola okuyamba mu mbeera eyo okugoba obulumi. Yajja nga kati ali advanced, ali mu package gy'oyinza okulaba nti no agirako ne paadi, onywa bunywi nga endagiriro weeri, nobeera ng'osobola okubeera nga ddala mutuufu ogoba obulumi. Omuzadde kafunira abaana bo obe ng'osobola obbataasa obulumi obwo, oyinza obbalemesa olumu okusoma, naawe omukyalo okukola mood swings ebyo byonna. Solange Women Syrup ajja kuba abigoba. Akakasibwa National Drug Authority era ng'asangibwa mu clinics, supermarkets, drug shops na buli wamu w'oyinza okumanya batunda ebintu bya bannayuganda ebweru. Solange Women Syrup ono ajja kuba ajja asinikiza musomi wa dduwa. Gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukupirako n'abeera ng'asobola okuyambako mu mbeera emu oba endala, mirimu bulamu bw'ensi eno so omukubirako. Then Biva Organic, Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya butonde, akugamba nti mmere eddagala. Asangibwa kwa Mukasa Road, ng'otunuddewo oti mu Bulange ku luguudo lwa Kabaka, njagala okulya ebibumba okwo. Oba otunda obulabe batunda omwenge omuganda, obagambe ngenda ku Biva Organic. Ye musawo yekka alina eddwaliro nga lijjanjabisa organic products, endwadde ez'enjawulo aba asobola ozikolako ng'akozesa obutonde. Olunaku olwaleero ndina omukulu Kayemba. Mukulu Kayemba alina emboozi gy'agenda okuba nga atunyumiza. Nsize njiwulirako ebbanga naye mujja gamba lwaki tatunudde mu kamera. Tatunudde mu kamera because emboozi eno nagiwulira era byempeseemu okumuleeta aginyumyeko, kuba life stories eno nagitegekawo kuwulira emboozi ezo ez'enjawulo. Alina bye yaŋŋamba ebyatuukawo, naŋŋamba takyayagala kutuna mu kamera. Abannayuganda bamubeera bubi nnyo nga bamunoonya abawe ku ekyo ekyenjawulo ye kye yafuna, ate nga si kya buli omu, but everyone thinks aba asobola okukikola okukifuna. Kirina ebirungi n'ebibi okusinziira nga bwe yaŋŋambye. Kamubagambe yeeyanjule Mukulu Kayemba. Nandigambye nti abakulaba naye kati abakuwulira era ne bakulaba okuva emabega. Ndi musanyufu okubeera nga ndi naawe. Beebale kubeerako ku mukutu guno. Amanya Kayemba James ye manya. Okay, Kayemba James. Yes. Kayemba James. Nze nzize mpulira emboozi y'emisambwa kuvanga tukula. Musambwa guba mweru, guba weguti, guba n'enviiri empanvu, gwakayaka. Nina eyaŋŋamba, nina omusajja eyafuna omusambwa yaguwasa. Saagala kuteeka bigambo, ojja sobola okunnyonnyola gwe ddala wajjawo omusambwa. Birungi ki by'ogufunyemu, bikyamu ki by'ogufunyemu, omusambwa mulungi oba mubi. Twagala emboozi eno ng'ewaŋŋambye empanvu, kuba waŋŋambye nina okukuwa obudde. Njagala oginyumye okuva ku ntandikwa.
paka wetuli olwaleero n'omusambu ogwo abatulaba bakonfaminge bituufu si bituufu ekirungi wangambye toli musawo kitegeeza teri agenda laba sheeno ng'alowooza tulina kye tuyisaawo twagala mboozi ze tukuze tuwulira kyemmanyi abantu abali myaka gyange simanyi balina ebyemyaka gino bawulira ebiboozi ebyo naye ndowooza byaggwayo twawuliranga ebiboozi by'obukalabanda ku ssomero twawuliranga biki twawulira n'emboozi z'emisambu so tandika kakati nga olina ekintu kyova okwogerawo nti byalinga biboozi munnaayi si gwe wekka nange nze omu ku bo abaali batakkiriza mu bintu bimuwe bityo ate n'ekirala muno mu nsi togenda kukola kukkirizisa muntu kituufu kyawulira oba kyalaba nti kyekituufu wabula kiri eriyo okukireka oba okukitwala mpozi nga waliwo ate n'ekimutuuseeko nalekagamba nti osanga emboozi eyali efaanaganako bweti yaliyo olugendo lwange okusinkana omuntu ono gwendi naye mu budde buno paka ne leero tuli mu 2025 olina muntu olina musambu nze kati mutwalanga omuntu wange gakuba nti kati gwe sookiyita bwotyo nti omusambwa sobola okukozesa olulimi ebiba nga birujja okwanguyira siifune buzibu oba nalyo linnya basobola olikkiriza nti lyawe obuzibu ebyandikuviiddeko ofuna obuzibu byonna nabikuyitiddemu nga tetunajja ku set era nsubiro gyaba mwegendereza mu byogenda okumbuuza ne mu byonanziramu mu mboozi eno so omwaka gwali 2022 nga twakava mu lockdown biseera bya covid tujjukira bulungi ffenna teyatuyisa bulungi naliko photographer obulamu obwo era ffe bamu ku abakuba bakansala ebifaananyi abeesimbawo mu kalulu ka 2021 so covid anenge gye tutataganyamu neera nti ebiseera ebyo nali mbeera Kyaggwe mu bitundu by'ebuyuku eyo nenakola studio aninfuna emirimu egy'enjawulo ejjanviirako okugenda side ze Kenya nga tugenze ku trip nga bana beekolamu omulimu gwabwe okubeera nga baselebrating okuva mu muggalo kakati emboozi eno nagitamu lukwakwayo twamalayo akaseera akaali kawanvuko ne tukomawo okuva e Kenya Mombasa eyo kati tudda tuyise mu Busia kwa twatambulira mu kibaasi Busia malabba biki ebityo kati mwino tambula nga mutukako mu katawuni kano abagala kale nga documentary so twanyumirwa nnyo kuba nange nali omu ku abo abanyumirwa olugendo mwekulisa omuggalo twakula tusoma mu Bayibuli bagamba ensi yagwamu kawumpuli biki ebyo naye sebo ne mu myaka gyaffe tulinyumiza abazzukulu n'abaana nti waliwo omuggalo gw'ensi yonna nga balaba kyewuunyisa ensi yonna Katonda yagiteeka ku muggalo nga teri nnyonyi ebuuka teri motoka etala omuggalo ndigujjukirako oba ku kintu ekigazaawo kyaki si eya Uganda ey'ensi yonna ne papa ne baggalawo nafuna omukisa nga woogambye wali photographer nali munnamawulire first route ya covid nanyumirwa nanti nge emmotoka ogivuga olina sitiika tolina buzibu kati nga obulamu butwankuyira okuba munnamawulire kyalinga kya bbeeyi sitiika olina kumbe abaggwako first round second round covid teyandeka yankuba mu kiyigo katanfe mu second round yenkwata nakwatako bazirusa mu ddwaliro kiro ssaawa 9 katanfe nali nfudde beekakasiza nti nali nfudde nagaba ne password za banka n'ez'essimu n'enziwa mama wange mu voice note nga manyi gyendaga sigenda kudda so we nadda engulu bwenti kiro zo password nezimusindikira mu voice note banka zombi nenzimuwa password nemmanya nti kati bwe mba nfudde abaga oli mulwadde wa covid kwali kufa ate ffe engeri gye twali tukola amawulire ng'okimanya ambulance bata bali waddusa ambulance nga ambulance singa taxi mu Uganda anyway tugende maaso ku mboozi sikubuzaabuza nedda n'olugero lwange kati tutuuka
waliwo wano ku nsalo Mm. egundi awo ebusitema awo mumazika awo Busitema ovudde Malaba Busiya Busitema awo ku nsalo awo tutuuka mu mabira kibasi kiyimirira ngoma nti abaana tulina ofunamu bifaananyi ebiki abazanyisa waliwo ebigundi ebibeera waawo ebisolo awo ebizike bibeera bizike biwa menvu biki nga baagala ofuna ebifaananyi nga nange mbuuka mu kabasi nga nesoga akabira ngende nange nkuba ebyenkubi eyo ng'omanyi nti ffe kankitwe nti ffe photographer tubako ne bu moment bweyagala okukuba obuntuntu nange olwomu mba nvuga omusana we guba gukka bwenti mba njagala nzija esimu nfune sunset eyo ng'oli akulaba okuba ensiko ye tamanyi kyokuba so omulimu gwaffe gukusika gunsika gunyingiza nde eyo kakati antuuka mu kibira omwo munnaaye ndaba nfuna omukisa okulaba abalala kye bataalaba ku saidi yange ze bwe ndowooza kubanga nasangayo kanjitwale mu kinali ndaba mu budde obwo nsangayo family abayindi nze kikyanzigira mu bwongo kwaliko omuwala yalinga mu myaka ng'oba kale abayindi myaka baba 17 era omulaba muwala ng'avuddemu akuliko n'omukyala n'omwami naye nga bali awo bayimiridde bati nga balina embalaasi yali njeru kati nenkwata kamera nenzuuminga nenkuba ekifaananyi ekyo nakyo ninga kati ekyo nakyo kikoze eki ekyo kiwedde nenkubakubako n'obulala awo bwe nali njagala okuba nenvaayo tetudda muki mu baasi abaana bamaze okuba bebafunye awo tuzze mu baasi kakati waliwo omukwano gwange bamwita Dex Oscar Dex Oscar kakati mugamba gwe blaza omanyi ti ngeze nenyiga nenko efaananyi naye mubadde mwakawala nga kaki kakayindo bakawalabu naye kalungi ekifaananyi nga njogera nga bakolaki ndagaako kati nga nzijjayo kamera nga njitako kamera ngeswikinga bulungi ngenda okuviewinga ekifaananyi nga tekiriimu mu byokubye mu byenkubi ng'ebirala byonna mwebiri nga kyo tekiriimu ningamba ekijja kitya nangamba koze ekifaananyi kyebaddeko kuba nebino kino kyekisoose kati nekyewunyisa otukuba ebifaananyi bino enamba zibala era nga kulaga waliwo namba ekolaki ebuukamu kati netubeerawo nekimpisa no ddala wubi kubanga nali manyi nina kyenfunye abala kye batafunye oba kale nga waba kino ino kasita kino nakyo nakikuba eyo nakuba nga tudda awo Lugazi we nali mbeera oba Lugazi omanyiwo awo Lugazi nga ndi Lugazi awo Lugazi buyikwe nalina ne studio nga bagiyita Neat Image abamanyi Lugazi olabanga ku Lovia Lovia Gardens omanyi ne Lugazi eyo tulina ekyalo oluguudo olwo okuva e Malaba paka Kampala lwonna lwaffe wabetawerawo senga obaawo jjejje watawamu Lovia Gardens wenda kubiragalaga nayimbirayoko studio bali bagitana Neat Image kubanze omu kubana studio ngeri neat era nga ogiraba nga abayimbi aba cute kaye bajja wange eyo bakubira ebifaananyi aba Jovan kati ekintu ekyo nekinnumya omutwe kyekubanga ekifaananyi kyayise kati tumala okuvaayo mu ebyo tukoze waka w'abaana tumuba wadde tunowa biki kimu batuwadde akasente nga nkwata kadi nga njiteeka mu kompyuta nkolera recover at least nkomyewo ekifaananyi nekigaana okudda kati ekyagaana okudda nenkyesonyiwa ninga kati ekyo kigeze kankiveeko nembeera awo tuli mu 2022 mbeera awo ebirowoozo nga buli kaseera buli mbeerawo nga mpulira waliwo ekinsikiriza kwoli omuwala gwe nalabye kati nga mbeera buli kaseera mba mulowoozaako nga mbeera nga nebaka mbeerawo nembeera nga muwulira nga simanyi ekintu kino nyiza kikunyonnyola kati era nkubirako oyo Dex kyali wange nga mubuulirako naye mwana kali akawala nga mbeera nga nyumyako nnyo ekifaananyi kyansigalamu kati netuvuga period netambula kati ebiseera bye nalina n'omuwala gwe nali ndeetinga bali bamuyita Aisha kati nga era tubeera twedde ng'era naye ndi mulaavu naye naye nga mpulira era nga waliwo
ekinsikiriza nga eri nga kimemoro kiri kinzigira kyakire kifaananyi kyabali abantu benalaba nesera nga nkola emirimu gyange nentambuza obulamu kakati time etuuka Alisha oyo omwala gwenjagala ayagala agenda bweru kuba kyeyo wajuka nalina studio kati nga naye ebyokusoma covid amutataaganyizaamu kati agamanyala akola ki kugenda kuba kyeyo kati ne mugamba oba yagala agenda kuba kyeyo tugattegatte obusente ogenda okole naye nga ayagala kukola mu supermarket nga tayagala agenda mu biyumba koze tukole agala no byabakirina biki ebyo tukole odde nga ayagala atandika dduuka enyengoye konze tewali tunonye sente kati tunonya sente kati awo nga nanyo bu connection mu bayimbi abamu ba producer kati nga wenfuna ku bayimbi wengatagata obusere tukunganya obusente omwana agenda akole kakati amba ndi awo tukyanonya sente mu ebyo ebiro byennyini kakati bano aba gundi abana bane kino ekitongole kya Vision bikoze bitya kiri awo kikwasaganya ddembe ly'abaana Vision Aid aba World Vision yes kati World Vision ejja omwami bali bamwitana Sam ajja ku studio ngagamba balina ebintu ebagabira abantu mu covid ebya busime muno okuna abango emanye ebyalingawo kati ng'abazungu balina okujja wano balambule bikibe bakolera abantu mu covid eyo ekyo ekitongole kati nga bangamba sente meka nga nteesa nabo nga tugenga ngenda amuye musajja no tiyankayana kunkayanya oyo Sam nange natukola waka tebyali na byamaanyi nnyo maye bagenda yita wano biki omusajja akwata $3 million nga bazimpa kati nga mpita Alisha kali kabira na Ntebe Kampala ze ndirugazi munaye omwana we Kampala ntobimanyi nga nkubi omwana ave Kampala ngajja kati mukujja nga mugamba twetaga sente mmeka nti nawo $3 million wonze nga kagamba nange nawe ze nina ne tusolo gattagatta kuwonze nenga connection yo girina wagifunye tugenda kola tufuusi ku ya bafera nze kyenjagala girlfriend wange agenda akole kuba nange nalina ekiro tekyokubeera photographer w'amaanyi ng'omwala akkiriza nga tukwata sente nga tugoba ku bintu Katonda ng'enjogera ennaku zino egana Katonda ali mulungi ebintu biyita tonzi waffe yasalawo tonzi waffe n'asalawo nga omwana munaye tubigobako nga tugenda kati waliwo producer amwita Izom King yali nga kyali wange era oyo omwala yali agenda okulinnya yamperekera nako yatuvuga kati olwo Izom bebe Kampala ali abera mu Ndeeba nze ndiwe Bugazi nenga bu connection imbulina nyensala nenzija Ndeeba ndaba producer teko omwala mu motoka ainde ku airport akoleki agende ng'alinnya ng'agenda bulungi kankati bw'amala okugenda nanange nzira erugazi ng'ambeere waka eyo nga mbiroozamu awo naye era mu time era nga ndowooza ku oyo omuwala oli bali abayindi bebakubeera nga bandi mu bongo nga buli nebakambala kati kyenakola nali neebase olunaku lumu oyo omuwala nemulabira ddala nga ndi naye nga tuli naye bwe tuti one on one nga kiringa ekirooto kakati yatandika okujja mu birooto ebinundi ebyenjalo kati nengambako Dex kwa Dex yali kyali wange nanamu bavuka bi Dex ne muvuka omulala mutaroja nga bakyaliba nga bomba buli buli kinga ne ukimanye toli omulala kati kolo jalo nangamba wa olaka mwanyo obirowoozo omwanyo obudde ne mane nebaga nekyo kyaka kisuse we kyandikomi nindago obadoko efananye ebyenjalo lwaki efa kyayika lwaki we anzijira ntase no okufunamu nange okutya kanenga obangambeko mama wange nentya nenguma kakati mukwano gwange waite ebbanga ndozali ali emyezi nga 2 nga kati ngampula ne feeling ekyoli omuwala kifa ono omwala gwe nateka mu sente naagana ne kukyeyo kati ngankuzizaako emabega Alisha yankubi yatuuka nangamba ntuuse bulungi naye nangamba ndi munyiivu gy'oli konza ate oli munyiivu ki nakoze eki nangamba siyinza muwerekera n'abanga tanaba nakulinya nga twakamala okwawukana bwe tuti mbumukuddayo nentambula nga nina omuwala omulala gwendi naye kati ye nga yabiraba atya kati ne mugamba muwala kinagamba wabadde n'omuwala nga mweru
ng'otambula omukute ku mukono. Kati awo oyo omwana kati we yabiŋŋamba netandika okubigattagatta. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Aze omusale kuna muwala mulala n'aŋŋamba olimba biki kati ng'oyo omuwala era Alisha alina mukwano gamuyita Asha. Kati nenkubirira Asha essimu nembimunyumiza. Asha n'agamba naye abawala obeerabidde kati alabika anoonya wakwegobera kafunye ggoolo ye afuna koodi maze omuteekamu ssente noonya wakukyayira. Kati naye era nze byonna tebyanva nga mu mutwe ningamba omwala ono angabe kino ate nange tako bigattagatta nembiwa obudde. Omukazi oyo oba omukyalo oyo atandika okujja emirundi egy'enjawulo kankati ntuuka ekiseera nga ekyasinganga okuntabula ate kyesaawanga nnyo obudde okubeera nga bwe kinali ndowooza mu budde oba kyenjagala nga tageti ekoona kikwatirawo era nga osobola okujja n'obutambula bibyo nga nokimanyi ti nayo omukolo n'abasende bimeka nga sere zegamba tokaayana ompa kati nga buli kyendowoozaako nga ndaba biyitawo biyisi omwaka gwo negukola ki negutambula kati tuba ntuuka mu November nzijukira alina birthday yange mu November netukola pate nenga kati njala kati genda Kampala okoye Lugazi kati yakwata studio nyitwale Kampala muna era nga buli kyendowoozaako nga kyapeningawo kati nzija mu Kampala olunyingira mu 2023 tuyingira 2023 olujje Kampala nfunye akayumba mpangisiza naye kati omuwala yatandika oyo omuwala yatandika okujjanga mu birooto nga kibanga kirooto naye nga olinga amulaba mu real life naye nga simanyi ekintu ekyo oyinza kikunyonnyola obanga amulaba obanga aloota naye nga toloota. Najja emirundi mingi kati olwagira nga bw'ajja mu kirooto omwo akola ki? Ajja n'akweraga bwerazi? Ajja n'akweraga oba n'akulaga nga munnyumya. Kati ng'osa omunyumiza emboozi n'abanga akuwa advice naye ogenda osisimuka nga kati tosategeera ng'oli mu kirooto nti omuntu gwenjogera naye y'oyo kati omala kusimuka nga y'oli gwe mbadde naye yakomyewo naye nga buli kyenkwatako kitambula nenzija nenkola studio awo e Kagoma ku lwa Bombo Road nengiteekawo awo era abagimanyi waliwo amafuta bali agamafuta gava ennaku zino gakyuka naye bali bagetadda hub studio yali ebeeraawo kati munaaye kati ntuuka ekiseera awo nankyatambula ne bakyali bange nemani ŋŋamba nono omuwala singa nfune access mutuukako nze nja munoonya ate simusikane gwe lwaki nkulootaloota nga bete wenjogera nga bano bakyali tubeera nawo bibozi nga tuliwa nze ne musinga nyamubuuza lwaki nkulootaloota biki kati ekiseera nekitambula lumumba neebase mu kiro nga neebase nendaba nga ndaba ndi mu famire eringa famire nga ndaba oli muzeeyi yennyini omukyala n'oyo omuwala ab'ebifaananyi bali bennyini kati ngali bagamba naye mukimanyi nti noono omulenzi anjagala musobola okunzikiza n'embeera naye kati nange ne bambuuza naye nga gwotu oli amuwala afa omwagala wandyagadde okubeera naye konze nze mwagala kati muzeeyi nagamba tewali buzibu wuuyo mutwale ebyo nooloota birooto ninga ali mu kirooto nagamba tewali buzibu wuuyo omutwale kati wangamba wuuyo mutwale nensisimuka kati mu kusimuka natya nnyo nenkwata essimu nenkubira Dex gesimu ye teriiko nenkubira Roja nemugamba awo no kati Dex yali eno ne Roja ali nenga Roja omanyi tomala mulozi ate bamumpadde maze kwata wale kitali kituufu ko Roja kakati omanyi tambulako oyinza okuba olina byewatomera ng'oli mu kibira okitegeera tutandise kati amagezi atasokuja ninga betwogerako bya mwaka mulamba emabega nekikyaliwo ninga byetulimu mu budde buno byenjogera ne Roja bya mwaka kumpi mulamba n'emyezi giyiseemu emabega kati olwagira nemani ngamba nedda ekiba kibe mwete bwe nayogera kakati enemboozi mpanvu kiva nyagikusizaamu mpolampola lwakwayo kati ekiseera ennaku ezaddako mu maaso awo
amba ndi waka awo nyini ekagoma omuntu nankonkona ku luggi kati ze nendoza baba kyali bange kuba nali mfunye ku mikwano akyali wange neza sawa 5 kati esifa kuninga bani oyo nadamu nakonkona ze nenzija nekola ki nenzigulawo muganda wange ndo kugulawo bati omuwala yali ayimiridde nga akubye omugongo ngoloji akonkonya ate natunula kati nenzigulawo ngo nagulira omuwala nadda ku lubalaza we bati nakuba omugongo kati achuka ati okuntunulira nga ye muwala oli yennyini nisoka nfurizi ngamawo nemutunulira nentunabwe nti kati nenga madabi kadeye base ino sibya ddala kati wali onyogozeeko nowanga wanse amasanyalazi gakuyisemu n'enviri nezikolesa onyogoze nokankana sakankana nanyogoga kati nentandika okubeera nga nze nina endowooza egamba nti kino kyenda base kya ddala kyabeka neebase neera nga ye waali kakati kati nenyingira nangamba nange nyingire nemugamba yingira nayingira ng'akyuse ngira yeye yoli omuwala gwe nasanga ngamba mu kuyingira yakyuka n'akutunuulira nemulaba kati face yalinga mu kutya kubanga yali ayimidde mu kulwaza bati kati mu kukyuka yalinga waliwo omuntu abakazi bayigirako enviiri obumanyi obwo yes ka face we kati wekaali kati nayingira n'atuula kati mu kutuula kwange naye wetuti okutya wekwakoma okwange ng'atudde wali nemala nemugamba otuuse otya Uganda tuuse otya Uganda nemala naŋŋamba nze bujjo mbeeranga naawe okumala omwaka mulamba koze kijja kitya lwaki nze mbadde nga nkufuna mu birooto naŋŋamba nanti mbadde sifunanga lukusa kujja kukweyoleka kubeera naawe ninga kati olugjewa naŋŋamba muzee wange yakuŋŋambye kuyo mutwale mukali kewaloota kakati nambuulira buli kimu okuva lwe namusisinkana ebadde nga bijja bibeerawo ku bintu byembadde mbala neyongerawo nti nkwata njagala kino nekituukira njagala kino naye nga bulijjo yali behind ebyo ebintu kaka naŋŋamba kati mubuliwo nze kubeera naawe koze tewali buzibu kuba nange omwana naye namwagala tarenga omukwatako n'omufiiringa nze era mukwatako nemufiiringa mukwatirako ddanga nakukwatako gwe nti nemufiiringa kakati twatambula 223 yenayena tumutambudde nga buli kyemba ngenda okwogera nawe nga noba onkubidde essimu nenjogera naawe yampa kiki nina okuddamu nagamba oyogera bwoti tekijja baawe kiti wabula okola bwoti sobeerawo ekiti nga nemba nina kyenjagala okugenda okukola nga mba nina okumanyisibwa gyali kyensonga lwaki ebintu byange nina ebintu byenze nga nkola nga bitambula naye nga omuntu akutondaga ono gayi nga byalina tebimufaanana ono gayi nga byakola tebimufaanana onfuna bulungi naye nga emabega eyo wabeerayo ki ng'emabega eyo waliyo nina gwenjogera naye n'agamba waliwo sheeke yagambye kasita olaba omuntu ng'akugamba byolina tebikufaanana oyongera okwebaza Katonda kiba kitegeeza mu buntu senga abantu be baali bagaba teyandibikuwadde kitegeera n'agamba weebazanga Katonda kasita musajja ayina omukazi naye tamufaanana omusajja ayina emmotoka tagirabika kitegeeza Katonda yaba akuwadde kuba omuntu wa bulijjo aba yakomye edda ng'alaba tokisaanidde so abantu bakulaba n'agamba omusajja ono kubaze kati nange gye ntambuzamu obulamu bwange nze tuswa n'okusinkagana buli wano naye notamanya kiri kyovula nagenda nasanga nnyo challenge navaayo wali omulenzi oyo kuba naye nali mumanyi najja nansaba emboozi nenjimuwa nti nze ndi proud naki kyendi naki kyennina singa nti oba nagenda ba ku musawo muganda nankugira tukuba kino tokola kino nze kirinze kankitwale nti kirinze yakyerondera ate mu kukyerondera nze yakyesabira nze yakyesabira kati n'osanga omuddaga negwe kati biinenge gye byantunyamu nganze omuntu nti
osana okuva ku mateeka kuba ono omuntu gwena bwo musambwa gwe buguyita omusambwa gwenina gulina enambikoze gumpa nti kino tokikola kino kikole kati ogenda okwekanga nga omuntu omu ayagala kukuleetera okukola ekintu kyotandikoze nfuna bulungi nti wabawo obulamu bw'otambuliramu kazi n'obulamu bw'entambuliramu nga muganda we mbukuwa tosobola butambuliramu n'ate nga woba singa otegedde engeri y'obutambuzaamu osanga oyinza okukola ki okusobola obutambuliramu kyova olabanga kikutwalidde ebbanga ddene nawe okundeeta nyogere naawe kubanga nasembayo gaba emboozi eno omwaka guwedde kati tuli mwezi guno gwa 8 kitegeeza waliwo bye mba mpitamu awo nga either wenkusisinkanamu oba obudde kola emisambwa gino nga we mugiyita girina obujja kati wegukulanga otwala time teguliko oba oli musajja oba oli mukazi nawe kenyinyi gusobola okukola ekintu kuba giri gibamyo gisalawo tegiri nga bantu nti ogenda kumulamu naye ensonga wasaategedde kuba go gukuwa entegeera ate go gusobola okutegeerera kati singa nkola ebintu by'okuwakanya ebyo kati gwe osobola ofuna obuzibu kyova nagambe waako ebintu byo kuba nabiwangamye nenga kino tokikoonako kyo tokikoneko lwansonga nti guli mwoyo gubeera buli wamu gusobola okweyoleka gwe nga gwe oba okweyoleka kati nze tegukyagala nti byakuneyoleka kati ffe tulina ekitugatta nze nago naye kati gwe oyinza obutamanya nti kino ekintuseko kivuddewa oba okukweyoleka mu ngeri ate ey'entiisa oba oli abana abavuga kitegeera oyinza okukola accident kati ate gwe gunyiga gusobola okukozesa buli nsonga yonna so kati bwe bulamu bwe tulimu oba bwe ndimu essaawa zino naye nga buli kyenjagala nkifuna buli kyenjagala kuba mu nsi muntu yeetaaga okuba kyayagala akifune naye olina okubeera nga olimu ng'otambulira mu mateeka geba kyoyagala nga kiri mu nnambiko zaakyo si nti ogenda kulooto njagala ennyonyi nejja kuba kati gwe gusobola okulaba ekigenda otutuukawo mu maaso oyinza okujjagala oluusi neekutta ate nga bwe gukyakwetaaga oyinza okwagala kino gwe negamba tukole kino kuba kati nze gulina ebintu byegwanzijjako ebintu ebimu kino saagala okibeeremu kino njala okibeeremu okujjewo bamazise okumpa lukusa olyoke naye ate waliwo wotalina sukka ofuna bulungi kati kyova olaba era nkugambye nga tetunakola kino soka ogenda ogire waliwe bati soke tukolera kino kuba kitwadde dakuta zibadde 3 zibadde naku 3 naye nga buli step ng'olina kyoli okukola kati tutudde olyoke funa bulungi naye nga bwe kityo bwe ndi n'oyo paka ne lunaku olwaleero era nkyali nago obadde okyali wali musambwa guzze gukweyolese bulungi nnyo muyingidde otudde nagwo gukusabye eki teguna wegwaŋŋamba nti nno gwe yansabye ewa muzeeyi n'aŋŋamba wuuyo kuba yambuuza yanga wuuyo mutwale kati kwe kuva mu birootolooto biri binalina ligujja physically nti kati bamumpadde bamunkwasizza era nembaakaawo bye nagula bye nalina okubeera nabyo nga gwo bye gwetaaga nti kati kino twetaaga kino ewaka kino twetaaga kino ewaka nega nti gwafuka patana wange wemba nga nina ddiiru gye nfunye oba bizinensi ezze gwe kukugamba nti omugaga bw'ati yogera naye bw'ati ne bw'ati ono bw'ati yogera naye bw'ati ne bw'ati nfuna bulungi kati gyegyo gwegwo omuntu gwendi naye essaawa zino paka nakati tukyatambuza obwo obulamu ne waliwo byatakola ki byatayagala ate byesaagala naawe kugamba obudde buno kikyagala menya mateeka edda nina ebibuuzo byange buuza kyenabasobodde okuddamu nsobola okuddamu kyemba sisobodde kuddamu era sijja kuddamu kimanye engeri gy'oli mu oba gye wali mu industry ey'ebifaananyi wawulirako ekintu kye bayita spiritual husband spiritual wife nti oba omuntu abadde awo alina ekimukozesa ekiro oba mukazi nakolako edda emboozi ng'omukazi agamba waliwo ebimwegattako bikiwo ebityo ago majini n'amalira ddala ng'omukazi n'atuuka ku ntikko
kati gwe ssebo guggwa gutya okola otya tugambe olina spiritual wife kati nze sigenda kugamba nti omukazi gwena mwoyo nga tenkugambye mufiiringa kati oba gwe kirijjira okumusanga nga olaba neebase ku buliri bukalu gwosobola okusanga kituufu nolaba nga olaba James ali kuki nenze ndaba ndi ku mukazi onfuna bulungi era nze manyi nina omukazi era twebaka bulungi ne tukola omukwano nga gwe ogukola ne mukyalawo okwanako oba gobe ng'omusajja otambudde olabye omwana kuba kati tukkirize ekyo kibuuzo kati nina kyenjagala ate naddala kino kankitwale ng'okulabula eri mmwe abawala abasajja abo abajja ne babakwana ng'olaba nti ddala omusajja ali mu stage eteeka okuba nga alina n'omukazi ewaka obeegendereze nnyo kuba mujja funa ebizibu bingi ekibuuzo kyo kimbuuza nti wakwanako yes nali mu bbaala emu ewakiso sirani najogera linnya nange nenkwana kubanga guno omusajja gwe nina gonga gogwa ssente ate mu misambwa wali emisambwa emirala emisambwa gya bika bisatu eri omusambwa ogwa ssente eri omusambwa ogw'essanyu nawali n'omusambwa ogw'obukuumi kakati guno gwenina ogwange gwakwana emisambwa giri ebiri nga gondagamba nti namukwano gwange alina kino nonalina kino naye osobola okukozesa bali okufuna kyoyagala kati nze kankitwaye nti n'emikwano gyago ginyambako mu bintu ebimu temba njagala obukuumi asomuga genda onkuumire omwami wange ssanyu kati ze ogw'essanyu kati nompula njala agendako ewa mukwano gwange tunyumirwemu kati awo mba ninatambula nagwa ssanyu kuba guligo gwa bugagga nze ntwanga gw'obugagga kubanga buli diri gye nakwatangako ng'etambula kati nga nkwana omuwala awo wakiso nkwanya omuwala nkwanya ati tulina ssente so ekiri mu mabaala muba n'essente omwana kyayagala kyomuwa omwana nali musse nze mwennyini naye nga simanyi nti sigamba nti nze yali agenda okumutta ne wabula okufa kwe kwali kugenda kuva ku nze okufa kw'oyo omwana oyo omuwala nti natuuka esaa nemwagala kati we namwagala guno ne gufuna ebbuba kuba nzijuka bungi olwakomayo bati ewaka nga munyiivu muzibu kati ate ekyobusiru kye nakola nze kwagala kwegaana neneerabira nti ono gwe neegaana mwoyo ate neerabira nti yali anteddeko omusambwa ogw'essanyu oba onfuna bulungi awo kati bwe buzibu bwe nakola nti nayagala neegaane naye ate nga nebye neegaana biriko n'obujulizi kati olw'okuba nti gwo gunjagala gweninako ebbuba ne gusala gwagala okutta omuwala oli era bwetyo neneetowaaza neneegayirira negamba kamutte neneegayirira sijja kunyumiza biki ebyalo mu budde obwo naye paka lwe twalwana nengenda nendaba famire y'ab'omuwala aliwa oli gwe nali naye nendaba twanoonya famire y'ab'omuwala oyo kwekyo kyali kimutuuseeko omwobwo obudde netugezaako kumufuna netumutwala gye twalina omumutwala okwegayirira omwoyo guno kubanga bano abantu bano bwe bakwataganaye bati bwe baba bagambye nti katwagala bba waffe mukwano gwange tumwesimbamu ntegeeza kati ggwe bano abantu ngaffe abawala bavaako wakkiriza ati kati mwemba musisinkanye nsobola okumuwa haaga nsobola omubuuzaako naye kye sinafulumya mukamwa kange oba mu mutima gwange kugwa naye mulaavu
nti mukwane nti mukwane nga kiva ku mutima nga kyaddala awo abaira wazeewo embaga kubeera bampa wadda warning kubaira yali asoose ate era nsuubira yeyasemba kuba wendiko nenzirawo nenkola aliddako tebali musonyiwa tugende mu maaso yasemba ate yasooka so kati emyoyo weegite egy'emisambwa Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna era nga bwekitunulamu gyandibadde mituufu kubanga kye kiba kikwenza ng'olina omukazi simanyi kyetaaga kubooza ku benzi lwaki oba oyenda so kakati natuuka ekiseera ne buntwalako mu famire era kati nze tonna kyonnimba mu bintu bikwatagana na bya myoyo simanyi mayembe simanyi bitambo kati nze buli department yabyo ngitegeera bulungi kyova olaba olina ekigambo kyova okwogera luli nti abakazi abamu balina ebibakozesa kati egyo mijini kati emijini gyawukana ku misambwa amajini gawukana ku misambwa kati ebyo ebikozesa abantu bebano ng'onaabeera n'omuntu akuyita erinnya omuntu akuyita erinnya n'oyitaba either ng'oli musajja oba ng'oli mukazi egyo giba mijini sokoleke waŋŋambye mwagenda e Mombasa twakola tugamba omusambwa gw'e Mombasa oba omujini gw'e Mombasa kisoboka okuba nga e Mombasa gye mwali gye wakolera ekintu ekyajja nga kikugoberera gw'olowooza okijje bubusitema kumbe kivudde nawe e Mombasa mu nsi yonna naye nga yo gye giri kyetaaga ab'e Mombasa wano si kyekyoyisa agabye Mombasa batubuuli mu nsi yonna tewali nsi etalimu musambwa tewali nsi etalimu mijini tewali nsi etalimu mayembe oba ebyokoola mubita byokoola byonna okwetoolola ensi yonna naye olw'okuba nti bali abasajja abazungu balina engeri gye baprotectingamu ebyabwe ebyabalemamu wano byo bayita Illuminati kati muyita Illuminati nga ne Illuminati taliiyo ekigambo Illuminati kirala nnyo ku biri ebyawongo kale tukitoyenga gw'okiise nti Illuminati naye waliwo bino ebyabagamba osimaye teekayo girayo ofune ebyo tebiriiyo tesaala yingirayo nina abantu benyingirira naye nga abantu betaaga nabo okukola ki okubaako kibamanya ku byo bali gyasooka kulabula ku egyo emijini egikoowola abantu kubanga nze we mbafunye ka chance nga nsobola okubaako kyeggamba nkikugamba kasakima nga tekikosa ku bye batuganye kwogerako kati ogwo omusambu guyita abantu baguyita dasimu omujini baguyita dasimu gukuba abakazi obwama era gukuba n'abasajja obwama ate gwagalanya ebimasaamasa kati egigenda kati era abakazi banentu ebambala nanyirira n'amasaamasa kati oyo dasimu yo abalina okulinya akagere oba omukazi abalina okulinya akagere oba omusajja abalina akuba akaama ate siwulenga omuntu akuyita ate kasi toyitaba omaze okuleta oba omaze okugulawo poto ebagatta kyova olaba odda nagewaka ogenda laba otandise ekyawa bbaawo mpolampola otandise ekyawa mukazi wo mpolampola obeera ogenda okuwulira waliwo omuntu aba akuyise nero n'otunula buli wamu nga tulaba akuyita naye kasi toyitaba bwoti naye twakulaba tugaana okuyitaba kibi nnyo kiba kikuyise mu byoyooyo kiba kikuyise mu nsi y'emyoyo egyo emibi nno kuba eri emyoyo emirungi n'emyoyo emibi kati aga amajini g'omyoyo mibi nnyo kuba ali ejjini we likukwata bweriti muganda wange okulya ejjamu ofuba n'ate emisambwa si mibi omusambwa si mubi n'akamu
era omusambwa gwokuwa okusinza ku ekyo kyoba oyagala ekyo kyoba weetaaze singa oba ofunye omukisa naze gwe nafuna era nze emisambwa ngiweera obujulizi ndi mu famire yaajo njinamu omukazi tetunyumya walabako abalala betuyinza okuyita bakoddomi bammwe gye bali famire gyeziri omukolo gukoleddwa famire y'omusambwa kuba terina muntu omu famire gyeziri bulungi nnyo nga nabo balinga ffe nga balinga bantu nga ggulwa kuba nti bo ekirungi kyabwe nti ate beetowaaze nnyo n'okusinga ngamba famire zaabwe gyeziri kyembuuziza kiri nti gwe James oli awo ugenze ku mukolo gwa mukyala wammwe waabwe n'osangayo nennero ne mwesangako n'ogamba nti oba neeyisa nti abakoddomi bazze nti ono Munnayuganda ono muzungu ono muki kakati nze yinza okusinza ku kyenalaba oba kyengendamu tutiragenda mu bijjulo nti kati eriyo ekijjulo kulya kusanyuka naye temubaamu nti tugeze ku mikolo nga gwebaogambye ate era sisangangayo muntu gwemmanyi naye ate era ngaosangayo abantu aba bulijjo nanti bebadde mbuuza nti tewaba connection awo era nemba nkulesa nnyumya naawe nti gobeera mu lulyo lw'eri famire gye wawasaamu nange mbeera mu lulyo lw'eno famire gye nawasaamu waliwo bino bitebakola mu Buganda mba mwawasa mu famire y'emu kisoboka kuba nze sininayo mulala ali mu famire yange so agamba nti gyali nga simulabanga kompozi bwalibeera zira ndi kugamba nti nasanzeeyo n'omulala nga twawasiza omusambwa gwe gumu mu kika si gwe gumu omusambwa teguba ne baganda baawugwa naati kati nze sinalabayo akola ki awasa ng'ambe nti nasanze ono ng'ali sisita wa mukazi wange asimulabangayo wabula tulaba ffe famire nebakutuuza nemufuna ekijjulo mukijjulo mulyaki muganda wange yozi nakola emboozi ey'omusajja yagenda mu ggulu ne pasita Aida yagendako mu ggulu n'atugamba waliyo omubisi gw'enjuki nga guva mu ntebe teguliva ate mu njuki bijjulo ki bye mulyanga tetugenda kaanya oba agenda mu ggulu oba ki nze mu nsi saagala nnyo kaayanya naye lwe kiri kutuukako n'ogendayo oligamba nti omuntu yali mutufu omanyi tulina nnyo okuwakanya kungi naye ekintu kyotamanyi tokiwakanya ekintu kyotamanyi togezanga n'okiwakanya kuba olyereetera obuzibu bunene osanga gwe lwoligenda tebalikuwa na chance kudda kati sigalirayo ddala nati wali owakanya so tugende emitwe tuwakanya then kati ebyo ebyebijjulo waliwo ebijjulo ebyemyoyo emmere ey'emyoyo gyesobola kunyonnyola oba gyesobola kugamba kiki tugende mu maaso ako sikategedde saawa zimeka mukaaga saawa mukaaga n'eddakiika 10 gende tofaayo oli okay oli safe eki nagambye nti genderera ebibuuzo ebyo ogenda kumukozesa ensobi omanyi nze bwenkola emboozi mu butonde bwange ng'omuntu by the way kino kyo
bwenzize enkula nkizudde ndowooza nze bamutase Kanjakko musajja wa Nkima naye waliwo abantu be bayita Muwakanya erinnya eryo waliwulirako naye kaze waditu soko lindeko kati waliwo nazze naye gamba omusajja we takwata mugende takwatayo kanzije olaye mbadde gamba katono olaba azze kulya katono olaba akoze ki aba azze kulya abantu so bagamba nti kati wali olabeko ku nfudu efaanana bweti kyangu obeerawo ginabyeko so kankati mu bintu bino byetwogera kyova nkubuza ssaawa ziri mmeka ne kankati keerye so ogenda maaso n'emboozi eolyoke nayo sono gikwatako nedda sina kyengenda kukwatako buuza kyoyagala obuuza mbadde nkyaggamba nti mu butonde bwange mbadde gamba waliwo Zese Kanjakko naye waliwo Abaganda bemanyi Bamuwakanya simanyi baba bagwanga ki si gwanga baba Baganda simanyi kika naye edda yogera kyotunulayo nina okutunulayo naye ekirubu kiri nti singa baali baligaba bugabirinnya ndowooza bandimpise Muwakanya si Wakanya kika kyange bayinza okwolwalako DNA nedda nze nga nze mu butonde bwange nzize mpulira ebintu ebyo nenzijja improvinge era abamanyi Final Channel eno jasobola kuba nafunamuko ku bizibu ebimu naye nakolangako emboozi ez'abantu nti nazaala omusota nakafuna abantu babiri benalinda byeko gwe wakusatu abanyumya ekintu nembaako kyendaba naye tulidako etwagenda naye naawe nalina trace saidi zeeyo Saabakakino zamumanyi yantwala saidi zeeyo oyiteeyo Kayunga n'ogenda eyo munda netukwata emboozi omusajja eyazaala engo twanoonyeza nno ddala ng'olaba obujulizi bwonna ku lusozi lw'amayinja olwo naye engo teyalabika naye nga obujulizi bwaliwo nti wano wabeerawo engo obujulizi bw'ebyoya ebisolo ebimu ebiriiriddwa ne bamaama tugamba tugende ku lusozi waliwo olusozi etwatuukayo munaaye Tracy yatunuzaayo kamera akwate kamera yagaana okukola nga buli waateekako bw'ati bw'aba gitunuza wansi bwe tuli ng'ekola olugitunuza mu lusozi bweti ng'eteekako era
yagaana emirundi egi esatu naye kwekyava eyali atutamuza yagamba mutuuke wano muggyemu engatto kati nze waliwo ebintu ebimu byensinga obutayagala owakanya si kuwakanya twagala gubikola ntya okufuna bondi bondi n'ekintu kyesirinaako bukakafu so muggyemu engatto wano we mutuuse muggyemu engatto munaabe baguyita mulamula omuti gwali awo mpopogoma eri awo yakula naye mukula kwayo ngugulaba muti naye mukula kwayo ng'erimu nze baluyita luwanyi naye oli yaŋŋamba ogwo mulamula nga nagwo gwakulira mu muti si ndino bagusimbamu gwakuliramu mu muti ogwo omuli empompogoma eringa ensuwa kati mutunaabaga amazzi tugeesamulireko tulyoke twambuka olusozi nga kubagamba asooka ne batooza ekibuuzo abo ku mwenna waliwo eyeegaseeko wiiki eno ekibuuzo ekituufu ne tubuuza lwaki obuuza nti kuno kugenda mutukuvu tolina kwegatta fena twali bagumu wiiki eno nedda nga naye engeri gye muluddewo musooke mwetukuzi senga waliwo ayinza okuba nga yeerabidde ndowooza ye ng'omuntu yakitegeera n'enjeema okunaabamu ngamba kati wenna nabamu leero bwentuuka nga buli ssaawa nina okudda okunaabamu transport naamusobola oyo n'ekifo bandeese buleesi wenneerabira neŋŋaana okola egyo emikolo kati Trace atunuulira nze aŋŋamba naye okyakola kyenkola ko nze Trace kuba lwo olusozi mu butuufu alabika bulungi ng'ebintu biriko byewuunyisa neŋŋamba Trace kati oli omusajja ye n'ayambuka oyo yali atulaga enko ye n'ayambuka n'ayingira mu mayinja eyo munda kati nga naye wakuba ekifaananyi kyo neŋŋamba Trace kwata olusozi luno okuva wano wansi lukwate tujja lulaga abantu nja lwogerera voicing biki nga tuzzeeyo mu studio awo wampangula nga kamera eteekaku era Trace kamera ebugumya biki omusana gugyokyezza kyobola bakatutambula n'ambuleera kuba kye nasooka olowooza nti omusana gwagyokya ngeri gye twagenda mu ttuntu kamera eno erabika egaana twayingira ebiseera nalina akamotoka katono twayingira akamotoka kaffe okuvaayo twajja tukwata nga kamera ekola naye yagaana okutunula mu lusozi kati nemutegeera neŋŋamba waayi omulala yali mwana era oba okebedde kuno bamuzaala n'omusota bamuzaala n'omusota taata we yali annyumiza nti yazaala omusota biki empita akaana nekagamba wamma ddala kituufu olina muganda we omusota era wali omulabyeko obwana buto tebulimba kana nekaŋŋamba ye tumulina muganda waffe omusota era abeera muli waliwo akayumba ke baali baazimba akayumba ke baali baazimba ntansubire omukulu tana buzibu akayumba ke baali baazimba kati nako nenkalaga nentuukawo nga ddala mu butuufu because osobola okutegeera woba osoma bino bye twasoma aliwo photographic interpretation nti woba olaba ekintu olaba nti kyaliwo oba kigize kibeera oba byakuyiiya okusinziira ku bukadde bwe kibeerako nalaba nenkakasa nti ddala naye kati
nenkakasa nti ddala kiki wano nkolerawo bulijjo tewali firimu yonna yali ebaddewo kino kyekisoose ninkakasiza nti ddala omusota gubeerawo era n'amagi galiibwa ng'era ogalabira ddala nti tegaliibwa bantu ejje eririiriddwa omuntu oliraba engeri gye balyasaamu naki n'ejje eririiriddwa ekisolo osobola oliraba emmenyeka yaalyo ne decomposition yaalyo like kuba teribeerawo lipya lyokka olaba nti waliwo eppya eryakaliibwa n'amakadde embuuza akaana ako muganda wo yasemba ddi okujja wano agamba wiiki nga 2 emabega era ng'olaba evidence y'ekintu ekya wiiki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo sebbiri okiraba nti kipyamu namba wayi ngeri gye saakubiddeko kaana simu ndi munaayi nzija bitegeke nagwa bugwi twalina emboozi twali tugenza okukola nentunula neŋŋamba saakaki eno waliyo mboozi 9 nga waliyo omusajja yazaala omusota konze tugendeyo naye muganda wange awo nawo waaliwo katemba waawo because yajja naye ate era ng'obukwakuliza obumu simanyi waki bwe kityo bwe kiri nti ebintu ebyo tebisobola labika mu kamera bisobola okwerabikirako n'obirabako ne bikweyoleka but for camera reasons ekyo kyo simanyi kyo kyagaana so kati nzizeemu kulaba bukwe waŋŋambye musambwa oba naze nnoonya musambwa kati ate enfuddu ezeetya kuba wali woosoose okukola nti olina kyofunye ndowoozezza nti maybe omusambwa guzi era nga nkutunuulira bwe nti kati gufuuka ebintu eby'enjawulo tegufuuka bintu bya njawulo naye tegusobola okubaako kyegusobola okuteekawo ng'akabonero waliwo olugambo lwesaagala kukola kaakati olowoozeza emboozi no tujja ginyumya ebisinga twabikozeeko kaakati nina ekibuzo kyenjagala okukubuuza owulire oyagala mulabako era kuba omusambwa nga bwe bwoguyita oba omuntu wange tukkiriziganya ku bintu ebimu era sisobola kubaako kyemusaba natakola ki natakimpa oba natakinkolera kuba kati twafuuka baawamu kuba guli mwoyo nkukakasa newa nasobola okubeera nga akola ki nga waali naye gwe oba owulira nti owulira oyagala kumulabako mu mbeera yona gyagala omulabako gwe nga ggwe kisoboka saagala mulabako njagala oŋambye wazze oyagala laba ku musambwa nazze njagala kukakasa mboozi eyo omanyi mu bulamu ensi nekintu kyenze nga nziriŋŋana mu bigambo nti okuwakanya si kirungi obudde bubadde bwakulya omusambwa gulya 6 no si musambwa nagambye waliwo ebintu byebanzikiriza okubeera nga weyajja ewaka tulina bye twagula kaakati obudde bubadde nga butuuse obw'okufiidinga ekintu ekyo nga tolede siri waka kuba nange era naganye okujja ewaka waganye kati mbadde nina okukola ekisoboka kyonna wabadde walina okubeerawo ekisoboka kyonna okulaba nga
kyova ebyokulya ntambula nabyo wano nze wemba siridde mba nina okuwaayo n'okulya aba asobodde okujjamu obwo obudde nemba nina okuwa wemba nga zisiridde nemba kwata nendya kibadde fine kati tulina ebintu byetwagula biri ewaka nga wemba siridde nga siri mu muudu zirya wempa naalya tenenfuddu kati omusambwa gulira mu ggwe oba nagwo gusobola okulya emmere yagwo gwo gusobola okulya nga gwo naye kati kuli kufaayo gye kulina gyendi naye obutagudisappointinga kyova ntambula n'obwokulya bwange buno lwakuba simanyi oba bukulage oba tulage abantu kinaava erigwe nti mba nina okukola ki okuwona kyova olaba nze mulabye tonaba namulaba kijja kitya nga alamu tiyakulya kyova nkubuuziza nga nakola bwe nti saawa mmeka naye ate oba nga owulira nti oyagala kumulabako just olabi tomubuuza kibuuzo kyonna just omulabeko bulabi nze mugambe asobola nsoomugamba ebintu byo we bitandika nange okundabikira ogambye olabanga muko wammwe seo nedda leero genda tuukawo naye ekibuuzo kyange lwaki simanyi oba kino nosobola kiddamu kuba ogambye omulabye nate nze nkulabye n'obulumi nkulabye okwata omuntu amaaso mudu neesooka efa mwezi eddakiika yes ebadde communication gwokakasa otya nti bubadde bulumi endabika golowooza buli aseka abaseka buli aseka abataseka naye nga gwoba omulaba oba olaba akolaki abaseka kati gwokakasa otya nti olabye omuntu nga ali bulumi gwokakasa otya nti ali mu bulumi nti olwokuba mwe mwamanyira akabonero k'omuntu agize ataba mu bulumi si buli akaaba nti aba ali mu kukaaba ate si buli alaga nti alumwa aba alumwa naye buli communication eyiniga gyetuukira ku muntu kati neguddeho bugwi naye nga singa nti kibadde kindeetera pain yonna ekitabo kiri kubanga ekibuuzo kyange kibaddewo ekityo nti mu byobuwangwa bwebakugamba nti omuntu aliko empewo aba mu bulumi ebyo ze sibimanyi aba mu bulumi bakulaga agaba obugagga ng'ate ye tabulabika si mu bubi sagala nyo genda kati naye nga si mu bubi kangendeyoko katino nze James ekintu kyesikiririzangamu byebyo ebintu anti ogenda olaba nti oyo yaliko empewo z'ekika era yakuuma ekika yakuuma ku bijja ng'era bamuwa ekitiibwa naye banna abalala bavuga emmotoka balinnya nnyonyi ye ali ku kyalo eyo bwakuuma mpewo zakika lwaki ebintu ebyo ebibalonda bibaleetera obulumi ate nga bagamba tebirina bisiima busiimi ne balaba omuntu abadde ategeera obulungi ng'akola ebintu ng'abantu oba nalina n'omulimu ne bagamba musajja yava wano n'omulimu gwaggwawo biki atambuza bigere toyambala ngatto ali ku kyalo ewaka yakoma empewo z'ekika kati nawe nkulabye nga weesika n'olaba nga ndi mu bulumi bw'amaanyi nendaba ng'oli mu bulumi then nezijukira kiri nti abantu bagamba omusajja eyo talabika bintu byakola ki wafunyeeko akadde akatonotono ennaku esatu zetumaze ffenna sigenda gamba nti nze ngenda va kubanga nze nganze tebampa lukusa lwewaana
nve ekyo olaba era naye omusambo okulonda gumala nakusinza ndowooza ku neeyisa y'omuntu kankitwale bwenti karakita ye gwe ayinza osiigira ku bantu ekifaananyi okusinza ennaku esatu ze tumaze naawe kibadde kiti kiki kyonsabe kiki kyongaye nti muganda wange James njagala kino ekituufu kyenyinza okugamba abantu si nti nno mbadde nina nnyo kye neetaaga but nja kwogera ku karakita yo nti mu bantu abakkakkamu oli tosangikasangika mu bakkakkamu era totera kuwakanya okkiriza nnyo tolinga nze zamu the opposite nze oŋŋamba ekintu oŋŋamba nti eno so okugamba naye ogijamu akakate erifuuka v nga ndawanga tulayango like nina okuki not that kyentegeeza naye nze I don't literally believe omuntu kyaba ŋŋambye nze omuntu waŋŋamba ekintu manyi n'okuddaawo omuntu nanyumiza emboozi ye nga bwakinyumiza nemmala nenzirayo nentuula nenziramu nenjiriplayinga mutwe gwange nentiikinga obubokisi nga naye wanalayika yannimbye wanalayika yakoze wati nze nno mu life stories ono gikola mpulidde emboozi muganda wange era nnoonya emboozi omuntu yenna alina emboozi osobola okujja n'ogimpa nali simanyi nti kisoboka abazadde okugabana abaana baabwe maama naali abalenzi taata naali abawala in the name of okuuma obugagga naye abantu bakola ebintu emboozi eyo nagiraba nagikola nemmala wiiki nga sigitaddeeyo ate kisoboka kino kireka kya bulimba paka we nakakasa nti ddala kya ddala byali sides eyo Mubende Mityana Road Mubende awo egamba abantu bakola ebintu so nze ng'omuntu mpakanya nnyo ndowooza kyekindeetera okuba nga nnoonya emboozi zino zituterayo abantu ate okwakanya si kulungi kyova olaba nze mbadde nina kyenjagala leero at least osanga okuwakanya kwe kusobola okukendeeramuko nate okunaakendeera ate nnyinza olemerera okukola omulimu gwe nasoma because omulimu gwe nasoma gubuuza nnyo why when what okitegeera tikati kyanzijja nkirina mu musayina ate nakisoma nti nze ne baŋŋamba wali wabaddewo omukolo kati nga waliwo omukolo ogwabaddewo ogwa muganda wange Levikson mu mutwe neebuuzizza why when how naye nensalawo neŋŋamba naye oli mukwano gwange kanguleke okitegeera waliwo neŋŋamba kankireke ekyo era ng'okyakiwakanya obadde okiwakanya nakiwakanyanga nentuuka nenkolako ne interview naye paka bwe kyabaddewo neŋŋamba so okwakanya si kulungi kyenyinza okugamba kyokka ekyo ng'ogyeko ebirungi omusambwa bye gukoledde mu nkola yaagwo olinayo baguyita batyo mutango olinayo kyolina kuba kyemmanyi bagamba vaako kyolina ofune kyotalina olinayo kyoyinza okugamba nti buno bwe bukwakkulizo kwentambulira neerekereza kino okuba mu bulamu buno era do you ever miss buno obulamu bwe wali mu bifo buno bulamu nze sirina kyemiisinga mu bulamu bwammwe obwaffe tolina kyomiisinga kati ngenda kugamba abakazi kuba eki ekisinga mu bulamu bwammwe si kugenda kwebaka ku buli muwala
Bwe bulamu bwammwe kunywa mwenge abagunywa nakubeera mu mabaala nakubeera n'abakazi ekyo kkiriza naate nze wembeera nga ekyabakazi nti abawala dating ono dating nga kyendabanga kyekyendandimiisinzemu obwo obulamu nga tekiriiwo ate nga olwedde nina era gwe ndi naye ebisigadde mbifuna nga bwenjagala kati kikimba alina okumiisinga ag'obulamu mu bulamu mwensi eno osuubirayo okuzaala mu musambwa osuubirayo okuzaala mu musambwa nagamba nti omusambwa gwafunye olubuto gwazadde abaana kati naye abaana bali wali kati ekyokuzaala ekyo nze nga nze mbalesana nakirowoozaako naye osanga ndiba nkirowoozezzaako nakyo tusobola okisalira amagezi nfunye nti abano banzaala muggo oba kugamba nti nze sizaala ojja kulawo ti newo oti nakyo we ndiba nkyagadde kuba gwe gumpa kyenjagala osanga n'abaana ndibafuna naye kati saa zino obwongo bwange tekinabakolaki kujjamu kati ekyo kyo wenti oyinza okuddamu kakati ombuziza ebibi emitango sebibi ombuziza emitango emitango gyo buli kintu ekirungi n'ekibi kibeerako emitango nawe olina emitango gye weeteekako gwe nga ggwe omuntu nti naye baba tebagikutaddeeko nawe nga ggwe nzaali nawano mu maaso nawe katonda byotambulirako noga nti kino nero sijja kikola kino nja kukikola naye nga tewali akutaddeko obukwakulizo naye nga gwe abwetaddeko obanga omuntu aba akuwadde obukwakulizo n'omanya nti nkoze nti okulaba nga sibutwala nga bukwakulizo nekitwala nti kati kifuuse kya bulijjo kati nange nina obukwakulizo kwentambulira kubeera netwale tujja n'okwogera naawe batuwadde obukwakulizo naye era tufundikidde era tukoze eki tukoze twogedde tunyumiza naye nga olowooza kijjeewo obukwakulizo tekibujjeewo nate tufunye kyobadde oyagala ebimu ku byobadde oyagala ebimu binemeseddwa nga tetunatandika ebimu bikulemeseddwa naye ate nange kyembadde ngambye nkuweeyo kimu ekyokuwakanya kikuggwemu nakyo kiganye si kiganye nkyewunyizza okyewonyeza nze mbadde ngenda musaba ajje just okulabeko omulabeko osanga yenga gwe omuntu osobola okutandika okukkiriza mu mboozi z'abalala kale nno nina nange emitango egyange egimpeebwa naye ate nga sijja gikulembeza nga mitango kubanga ndi bulungi mu nsi muno buli omu ayagala kuba bulungi nno munnange olaba eryo ne bana abalimba abantu mbu Illuminati waayo kino omuntu neyemalako ebintu bye n'abiwaayo nate n'abeera bubi naye nga ate naye abadde anoonya abeera bulungi n'atamanyi ti nebyabadde alina abadde ali bulungi tiwabyejjako agenda abeera bubi eri abantu bangi abakoze ebintu ne bakwata abazadde baabwe ne babasaddaaka ng'ayagalayo abeere bulungi ng'olaba nti omuntu akolerera kuba bulungi yejjako n'ekintu ekyamuleta mu nsi kuba bulungi kati olwonzi atalinawo obukwakulizo nti waayo muganda wo nze atalina bukwakulizo nti waayo mukwano gwo nze atalina bukwakulizo nti kankati lwaki mbasiribu lwaki mbaŋŋamba nti nina obukwakulizo nze atali gwe baateekako nti kakati ogira teeka wali essabo olagula ono era mbadde ngenda kubuuza famire yo tekutya nti omwana anaatusaddaaka ate ngenti eti golooza omuntu agenda okusaddaaka kimutwala ebbanga kyosaddaaka omuntu guno omusambwa natandika gwatandika otambula nange okuva 2022 emyaka 3 singa nali saddaaka olowooza singa saaba saddaaka naye ne mu pulogulaamu zaago sibawuliramu nga googera nti kankati tuweekuwa famireyo kubanga sina musana gumu gwe nayiwa nga gunjoyininga sina saasala yadde kakuko yadde kamyu gwanonda bulonzi nga kakati ate nze yagwesibako kubanga nze kasita nayingiza okwagala nga maze omulaba ku lunaku olwasooka nenyingiza okwagala gye guli oba nagwo ne gunjagala kubanga ndowooza connection eyo yali waawo. Omusambwa gufaanana gutya? Omusambwa muntu nga ggwe.
ngolina enviiri mpanvu zikoma ku bigere mweru wangambye walaba abayindi oba abawalabu nali muyita muyindi kati kyekifaananyi kyensobola okusiigira oyo omuwala kati ngayambadde ati akyusa ku ngoye oba eneeyoleka ekyuka leero yerosaali mu bbulu enkyawa wayiti firimu zammwe bana bagamba simanyi omusambwa simanyi gugira ne gutambula ogera ne gubula simanyi ne guliko emasamasa biki oli aba muntu nga nzi naawe era nze oli mutwanga muntu nakwata ekyenjawulo kyalina ekyenjawulo kitali ku bantu bano bantu bammwe nti ye muteesa ate yasalawo okawulira akantu yasalawo ate ekirala nti ayina keya nti wekuba kulya mu budde onalira mu budde kwebakira mu budde kati webulamu bwe ekira nti mweru ayambala engoye ate abeera bwereere babalimba nga mwebisimanyi emisambwa ebigere byante se babagambanga bwesima obugere babwante oli aba muntu pozi nga nze ekifaananyi kyemulabiramu kyeyayagala mulabiremu nga bo balina ekifaananyi kyabwe ekirala ekyo nakyo siwa kiwakanya yayinza okuba nga ekifaananyi kyenamulabiramu kyayagala mulabiremu nga ye alina ekifaananyi kyekirala nze kyesimulabamu oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi kusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala nze anze mulabi afaana bwati nenga noli atugambye afaana bwati kati omuyita nga si wakugenda mu kamera anjaleke gwe weka kiba tekirina kubanga nyinza ate okumweyoleka nange naabanga ngoberera muganda kati ono kyaka amaze okulya obulamu bwe tulimu buno ene emboozi eri wakati wange naawe lwakuba nti tulina ebintu byetwakyusa ffe titwagala tukula olugambo onfunye bulungi nti kati mwe kamera oba kamera zetukozesa ffe twagala ate kusaasaanya lugambo naye nga ate n'emboozi eri wakati wange naawe kakyova samuleeta mu kamera njagala alabire gwe kati gosiigire abalabi bo ekifaananyi gwayagadde okukola olugambo saagadde kukola lugambo era ndowooza y'ensonga lwaki totunudde mu kamera n'ogikuba omugongo kuba luli wangamba abantu bakuyiikira bantu nga ki abazze bakuyiikira nga baagala kufuna connections z'omusambo nange njala ompeyo omusambwe abantu tebatya bajja ne bakusaba abantu tebatya bakusaba connection naganze mpe bwagala ki negwa kati nebimalako emirembe jukira nange saagugula sinaginagenda nti ngugule nagwekanga ndi nago naye omuntu ajja nagamba amagezi ki muganda wange gompadde nkoze nte nange okugufuna nange obwavu nga bunuma mpe namba nze ntwala abantu balina ebizibu nakola story z'Illuminati n'ebizibu byazo story nga ngikoze bulungi oli yava mu Illuminati nannyonnyola ebibi bye yalabayo n'ebizibu bye yafunirayo n'ebizibu ebiriyo story n'engikola nga ya awo tubadde tukyusa lyanda naye era tunatera omaliriza obudde bwongambye buweddeko mbadde nkyagamba nti nakola emboozi y'Illuminati musajja yava mu Illuminati yalina mulenzi muto sirina na namba ye yeyoleka bweyolesi najja anyumiza emboozi
labongo oyo yeyamunfunira naŋŋamba neero waliwo wano omusajja ayagala kubuulira ebizibu bye yaze wano yafuddemu Illuminati musajja n'anyumya ebintu nga byonna biraga waliyo kufa nakukaaba abantu simanyi gye bajja mboozi yange kugireka ku TikTok kuba nze TikTok sibeerayo nnyo wadde abantu bansala ne banteekayo nga batwalirako ennamba y'essimu olutalo lwennyumiza nga buli lunaku bwe nali nakakoleyo emboozi nga buli lunaku nfuna essimu eziwera 2 muganda wange entunse ntya mu Illuminati naye musajja owulidde ebibi bye bakunyumiriza osobola okusaddaaka bakadde bo bikiko nze nsobola njagala ssente nina ne gwe nakola naye program ne mugamba ku Sunday webiti nga ndaba ayitiriza obusiru ngamba kana wono how far ono gyayinza okugenda konze ku Sunday jangu nsange wantu we wati ne mubulira ekifo ekifo okusinza gye yaŋŋamba gye yali nga ndaba ekifo kigenda mubeerera wala nakola ngati atuuka omuntu yava Mbale n'atuuka ku City Square awo nga namugamba nga ku Pioneer Mall bikiwe bityo n'osanga onkubira essimu ne muwa olunaku mba ndi awo mbyerabidde n'obyerabira ng'omuntu wanakubira ku Monday n'omugamba ku Sunday saawa eziti ng'omusajja azze muganda wange tampita na muganda wange Sebo yenze oli yakubira konze gwani nze wembala ayagala ojoininga Illuminati konze anti waŋŋamba nzije ku Pioneer Mall essaawa 8 nze nga ndina mu kyalo ne muganda wange ovudde Mbale yaŋŋamba Bududa ne mugamba ovudde Bududa ozze kuyingira mu Illuminati ku Sunday muganda wange bagenda kubba oli wa mukisa nti nze siri mufere naye olaba ovudde Bududa nojja genda ku YouTube channel olabe nze nakola emboozi ngeziyiza abantu genda mu Illuminati sikulangako mboozi egamba abantu genda mu Illuminati koya oyinza okuba olina enamba yoyo oba ye yalemererwa nze mpa koze omusajja talina namba ya ssimu nange sirina bwe nnyinza mufuna omusajja amaliza agamba muganye genda mu Illuminati simwagaliza kati neeno emboozi leero tugenda kukoma wano temunsaba enamba y'omusajja mbu agenda abatwale ew'emisambwa bangi bakubya nayo kyabula fesi gitaddeyo nze nembeerawo kuba saagala oli alowooze nti nina kyennanga kyempisaawa sirina kyennanga just life stories emboozi kweyongerayo ebadde jasukako wano naye buno bwobudde bwampadde tujja kudda mu kitundu ekyokubiri kinaba kisobose n'ekyokusatu okusinziira ku byonna aboyagala okwongera okumanya n'obukwakulizo byenina kola kino kola kino tokibuuza kino okitegeera ate n'ekirala omuntu yenna akyayagala okubuuza muwe omukisa manyi nsaagala kutogera comment section omuntu kyena kyayagala okubuuza akubuuze tomanywa waba nga yawuli ayagala kutuukirira nga gwe agina akineebuulize akineebuulize nga awulira ayagadde okukola ki eriyo n'ababeereyo nga ayagala labako omanyi kulaba kuki kulaba eri amanyi bagamba amaaso g'abaganda gaali mu ngalo ayagala okulabako naye tetumumma mukisa okulaba ku musambwa kyonna kyayagala okulaba awo mba muwa namba yo nagiewuwo tugamba namba yangu naye alabeko nga naye wooli at least yalidduka nagwa mu kifuba kyo nagamba nange ndabye bujjo kyembadde nga nkola ki sisinkana abantu ku personal era nawe olibanga ofunye omukisa nga oyagala nja kwongera okwogera n'omuntu wange tulabe oba olisiimibwa waliwo ekifo we tusobola okugenda n'omanya ku byemyoyo oba n'omanya ku buvo bw'emisambwa wendiba njogeddemu naye tuyakuba kati gwe wasiimiddwa olaba tusobola otuula almost essaawa n'okusoba kitegeeza kati gwe osobola okubeera nga olaba sinafuna sigino yonna kiraga at least ona okusiimibwa okumu oba okulala n'okubeera nga tomenye mateeka okuba nga twogedde so otwadde olunaku olwaleero ku life stories ku mboozi ya omukulu James
agambibwa okuba agambibwa okuba nze akugamba saagambibwa. Okay, akitereezeemu kuba nali mpulira emboozi naye omukulu njogedde naye alina omusambwa sinnagulabako. Oyagala gulaba? Katukomewo, we out.